kyali kimwana ga mazima naye nga bwe nabanyonyodde omuvubuka gwe mbadde nkola naye yesu twafunyemu obutakkaanya ate ye ng'alina passwords zange n'alaba nga y'engeri yokka gy'asobola okuntulugunyaamu nange naye mpulira bubi ga mazima bambi eri mikwano gyange be nnina ate ng'abamu bannupu. Export TV to the world. Omukulu amanyikiddwa nga Mwanje avuddeyo n'atuusa okwetonda kwe mu bujjuvu. Amanya nze omwana Soda oli ku Export TV YouTube channel. Ogenda kukola gumu gwa kusubscribinga. Tokkiriza video eno tambula nga tolikinze ate baako comment gy'oteekako osobola okulaba nga tukutuusaako embeera malidaadi sana. Bw'oteekako notification bell buli video gye tusuulayo be olupopinga embeera oba ogitegeera malidaadi sana. Gye buvuddeko awo ennaku nga 3 emabega omukulu amanyikiddwa nga Mwanje twavaayo ne tulaba post ku kibanja kye ekya Facebook ng'egamba ti alien skin asinga Bobi Wine. Bwe twalaba post eyo abantu ne basasamala ne batandika omukolako anti bo tebalwa disciplinary committee terwa netandikirawo ezimu ku comment ze nalaba kyokivola bomaze emyaka mingi mu bwapoka mingi yani akumanyi onoonya kwogerako champion good akusinga okuyimba fresh daddy akusinga okuyimba ebivumbo byali bingi neŋŋamba Mwanje yabaze kaki mba ndi awo olunaku lw'enkeera najja nakuba post endala gye nkulaza waggulu ng'ayogera ebyo ebigambo nti sitaani alina ettima nga kiraga nti eri post ya soso labika si yagikuba eri omwami gwe yavuddeyo n'atulaga nti amunoonya nti oyo omwami amunoonya oyo omwami golabaawo amunoonya oba yakuba post eyasooka yatulaga si yakuba post eri eyasooka waliwo yakwata essimu ye gwe bafunamu obutakkaanya ng'alina password ye n'ateekayo post eyo ng'agamba Bobi Wine manya alien skin asinga Bobi Wine. Ne kati ffe twebuuza ki omukulu yabadde anoonya mawulire nga bwe kyabadde oba ddala accidentally waliwo yakutte essimu ye n'apostingayo post eyo tetumanyi obudde buno naye kyaddaaki avuddeyo n'atuusa obubaka bwe obw'okwetonda nga yeetondera aba National Unity Platform nti ye takikolanga nako era n'amenyayo egimu ku mikwano gye abasangibwa mu National Unity Platform okuli omukulu Asiyelo Kivumbi abakwasaganya security ebyokwerinda bya His Excellency Robert Kyagulanyi omukulu amanyikiddwa nga Selector Devi aliho n'abalala bangi ngagamba n'abatunulako ntya nga mumaze okuvvoola Kyagulanyi. Kankwe video eyo girabe then embeera tweyongereyo n'ebirala updates ez'enjawulo tugenda kubanga tuzibaleetera wano tovaawo nga ne interviews zaffe ziri ezaali ziyimiriramu very soon tugenda zitandika mu maanyi ag'enjawulo. Nze omwana Soda Mukama Katonda omulungi akunkumire video eyo. Mbalamusiza nnyo banange ku byatuuseewo eggulo abagambye nti nabadde nenoonyeza byange bambi si bwe kiri ate nammwe abanvumye kyali kimwana ga mazima naye nga bwe nabanyonyodde omuvubuka gwe mbadde nkola naye yesu twafunyemu obutakkaanya ate ye ng'alina passwords zange n'alaba nga y'engeri yokka gy'asobola okuntulugunyaamu nange naye mpulira bubi ga mazima bambi eri mikwano gyange be nnina ate ng'abamu bannupu kati for example nga Akileo mukwano gwange bodyguard wa president Kyagulanyi kale banaye namuntunula ntya mu maaso abakyali bange nnyo bangi
ba opafambo baana ba Nuupu n'abatunula ntya mu maaso. Baaliwo Selector Devi mukwano gwange n'amutunula ntya mu maaso. Betina Namukasa maama banange ebyo tebyabadde byange bimwalabye kuba sisobola kusalawo kufiirwa mikwano gyange mirungi olwa ensonga ezigasanze. Kyampisiza bubi nnyo. Kapalaga Bayibe yonna gy'oli nkimanyi kati owulira bubi bambi. Kakalamu the answer kimanyi owulira bubi naye temwabadde mu magezi gange. Byasi temulenzi yabadde ayagala kunjokesa era mu butuufu yakifunye. Neebaza abakitegedde era abakakasa nti sisobola kuyisaamu His Excellency Bobi Wine maaso, abakakasa nti nze mpa abantu ekitiibwa abansingako, abakimanyi nti no tasobola kukikola mikwano gyange, aba radio presenter, aba TV presenter bambi abayisibwa obubi bangi abaze mu inbox yange banga Henry really gwe wakoze ekintu ekyo. Nembagamba bannange nno si nze nembanyonnyola era bambi abakikkiriza mubale kunzikiririzaamu abamanyi mbu sisobola kukola kintu ekyo. Naye nga byonna byonna bimwanvume wallahi biŋŋwanira ddala. Export TV to the world.